Endobeso. Ndaba mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso ekutuzibwako Prudential. Kale katugendeko mu ndobeso. Andi kyekyanzije okunja. Kuja kulobeso. Hey. It's okay. Mlo kufuna ono. Naye eno enamba entuufu gye twateeseza nako. Hello? Hello, ng'oyogera ne mukuja wa BTFM mu ndobeso oli mu program sisimuka. Tata mukunja we bali kuweereza mukama wange. Kale sebo. Mbadde nnyo kyensaba okunnyamba mukama wange. Kiki? Njagala kundobesezaako girlfriend wange. Yajja ewaka. Naye waliwo essimu yange neebula ate yali mpya nga naakagigula. Naye neebula. Ate ng'ewaka twali babiri. Okuva lwe yajja ne bwe yagenda noonyaako awo nga waali essimu neetubula naye nga yali kuba yagudde wansi wa kitanda yagudde wansi wa ntebe njagiraba. Nti nkudde buli wamu entebe nzifulumizza obutto mbuggyemu kitanda nkiyingidde wansi nito paliso ngigyeko essimu sigiraba. Kati mbadde nsaba kunnyamba. Omuwala bamuyitaani? Bamuyita Hasifa. Hasifa. Kubanga njagala onnyambe njagala kuzuula byaddala oba essimu yagitwala. Bw'aba yagitwala tubadde tulina enteekateeka ez'okweyongerayo nga tuteekateeka nagenda waabwe. Naye bw'abanga yasobola okubba essimu ate ogwo guba musejje mba nsobola okweyongera naye nsobola omuteresa ebyapo oyo. Badde nsaba ennyambe omudobesese ku mukama wange. Kati onayogerako naye? Ayinza okuba nga si yagitwala ate mba nswadde omuteebereza nange. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale se. Kale sirika. Omukwano gwange abo bamwita Fausta Nalubega 5 Makini West Woman Counselor 05 anyumirwa nnyo endobeso. Yesimbyewo Fausta Nalubega 5. Hello. Jebale. Kale jebale. Nanyini simu eno oba aliwa? Ayinako waalaze essimu badde ekijadde ku kyaki. Kale. Hello. Jebaleko nnyabo. Sebo naawe jebaleko sebo. Kati ataani asoose okukwata essimu? Hello. Oba ani oyo asoose okukwata essimu? Nze njogana n'ani ono oba tutegeera ani ono? Anti kakati Sebo. Nze ndi officer wa police akola ku kunoonyereza ku misango ekitibwa CID officer in charge. Sebo onneekaazaaki ate sebo? Waliwo essimu y'akazibwe yabula naye mwajjamu layini ne muteekamu layini endala tugiturakize ne tumanya essimu weeri. Tubadde tukusaba ogireete wano ku police CID of headquarters and for cases. Anedda sebo abakuba oyogera mpola asuulira bulungi mukwano. Anti essimu y'akazibwe yabula. Essimu y'akazibwe yabula? Tugiturakinze ne tunoonya mwajjamu layini ne muteekamu endala kati oyo gwe mwateekeramu layini gwe tugenda okukwata naye gireete ku poliisi. Nedda sebo essimu kyagibbamu bisebo. Anti ffe tugenda kukwata ate omusango gwe tukyajinga by'essimu is for safety tumutwala directive Luzira.
nedda ofiisa si musaaji babubbi ndowooza bamukwala obuliri oba we nayoleza ebintu sitegeera simu engeri yajja nejja mu nsawo yange ne sabbanzire ssebo saaji bba essimu ndowooza mukwala obuliri oba simanyi naye essimu neegwa mu nsawo saaji babubbi weeks 2 namba nga ogamba mwe mugirina temwagibba kati ffe nga basiyayi essimu njagikomyawo yanti nawe ya covid nga wobumanyi nga siina we nali nsobola kujja kutambula kugireeta naye njagikomyawo sabbanzire ffe nga aba CID tugenda kukwata naye tugenda kutwala direct essimu weeks 2 ogamba otya nti wali togibbye nedda sebo bannange simanyi oba nali mukuwaza ebintu oba mukwala obuliri sitegeera essimu naye nga essimu afande sabbanzire essimu sabbanzire naye gagireeta ojja kugireeta ddi ngagireeta naye nga nfuna obudde kuba olwensonga mbadde mu biseera bya covid ate kati ndi bize naye nga essimu ngagireeta ofiisa nga ate gwe watuukayo otya nga toli mu covid ngaera bwe watuukayo lwaki si bwe wakwata essimu n'ogizaayo ofiisa essimu nange nagekangira waka naye ntategeera ngeri yajja mu nsawo yange oba sima oba byali bityawo oba mukwoza ebintu oba mukwala obuliri naye nagekangira waka ngeri nensaba ate nemba nga ebiseera ebyo nga sola gizze mu biseera bya covid nga webyanya ofiisa n'essimu ngesabbanziye nyabo wandisebo amanja go gwani naye abakazi bwavuga bayiza wesinga mtufuna ensinga y'abasajja bokka n'abakazi ne babeera waabwe kubanga oŋŋamba otya nti nno essimu mukwala obuliri yagwa mu nsawo era wali ogitezeeyo ensawo wootegwemu essimu zaffe kati olabe ensawo yange yenzaako olabe sinsibe eyange nefubutuka eno negwamu uliriza kati mumbeera ngeeyo ndi mukutereeza abakazi mupalapalanya tetusiba nsawo zaffe mugenda tulimesa n'okuwasa nno aliwa babuulira tebusobola kubeerawo wotali ate kakati obuzibu buli bumu obubbi bubafuukidde obubbi ate ekizibu mubba obuntu butonotono anti katsokoleke bw'oba olaba nga njibbye ngulira efaanagana oŋaye mukwano nakuguliddeyo akasimu ate ekizibu kyammwe abakazi enziba yammwe mboofu oyagala tubbe tutya mubba mukweka mu kifo eki kiriwa ate ffenna twakikwata tusooka kunoonya teyabba ati kakati omanyi ate neva mukwala obuliri oba mukwoza ebintu ngera gwe ensawo ye eryawo wagitezedda ensawo zibeeraawo kati tubeera mu nyumba nfunda bale kuweereza kale sebo nze abudo omwokyenyi kuva mu ttiimu abooki ye sebo eyo omukyala mubbi mubbi kakati essimu ate egenda etya mu kwoza ebintu nkugambye kulu mukunja ne mamina kacwamwe bali kuweereza nze Florence Kawala ne bannange omukazi oyo nga mufere mbu nali njoza mbu saamanya mbu yagenda etya mu nsawo kasita bakitegedde bagende bamukwate bukwasa omukazi muyaaye ate bannange abakazi naye ate naye essimu nenye abeera yeeyiya aba yeeyiya nawe bwoto bwe wali weeyiza kwa ayuyi kakati ma yenze birungi ebiwambo mukunja omukazi muyaaye ye musajja amwesonyiwe bwesonyiye simusobola oyo simwagimuwere ddala Mr. Mukunja wangi ono Katembe Haruna n'okimanyi nga abakazi babbi bafuuse bazibu nakacwa era omukazi wabbira oba togaba abasajja temugaba oba bamama bamwe baali mbuto ne balya nnyo ffe n'amasanda gabali mu ngalo nakacwa wangi oyabati obuliri mazima essimu munange eyingira mu nsawo ate Katembe Haruna oyo mukazi mubbi abakazi mutuveeko muli kumbi kutuba bintu bino batuuse tusitula ku kitanda babbe emifaliso mwassa omutya n'abasimusi mwebala okuweereza bannange eri erikazi libbi erikazi lirina engalo empanvu owulira bunno yali oba ayoza oyo oba ayoza bintu oba ayala buliri kati bannange omuntu ayoza atya ebintu ate essimu neriseerera nerigwa musa eryakwate bukwasi wamma mwebale nnyo mwebalire ddala musajja watwali eri yeepakula anoonya ssimu ono yali twandikubbye n'ebisinga wamma mwebale kuweerezaawo ne Elizabeth enansana abakazi naye gwe mukunja olaba
omusajja asobola okubeera bizi bize ku bizi mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka naye nga tolina kyolagawo akitusitukira mu ssimu. Waliwo omuvubuka mukwano gwange abeera saidi z'ennansana yagenda n'akyaza omuwala n'amunoonyako byamubbako musajja yali nga talina tewali kapeti y'amazzi n'anoonya nga n'ebisiimuula mu nnyumba yeeyazika wa neiba ate yali mufu nnyo n'anoonya kyabba n'akimubula n'anoonya kyabba ne kibula. Omuvubuka aba asitula ebbaafu agende mu kinaabi lwakakasa nti omukazi yamubbyeko engalo nga baazitutte dda. Simuka buli kumakya n'omukonja nakacwa ne amoto mu balanguzi.